bwe mba mumpulira bulungi mbu for sure mataala sigaagala nnyo olusinga ewa lwakuba waneeno we mbadde ntudde ttaala eriwo nkakkamu nnyo ne ŋŋamba waayi kanneeyongere wangi. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Omusujja gunnumamu nze naye nga leero tukuwulira bulungi. Omusujja gukuluma ng'olabye nga tewaŋŋambye nti oli mulwadde. Saagala kweraliikiza naye si nnyo nnyo naye gunnumamu oba lwakuba jjukira weather. Saagimanyi. Ng'olabye. Leero olabika bulungi singa bulijjo okolera live. Wano. Ne network esika bulungi. Munaye mpuliriza leero live ya Facebook eyajjo. Facebook yajjo yanyumye nnyo naye ate tewazze kwabaddeko omwana ng'ava Dubai eyo banaye mwana yatunyumirizza emboozi. Ng'ali ludda. Actually Abu Dhabi. Yatunyumirizza emboozi banaye emboozi y'ekisiyaga mboozi ya Bedspace agenda Mwana gwe nze njagala kulwala na bulwazi. Remember ojja tumanyi bino bya Bedspace. Abamu twamanyira privacy. Nze omukazi nava etaki nga neesulira mu nnyumba yange namba biki ntuuse eno mukyala akatanda ka mitwalo 5, 6 jjukira 8 ettaka ofuna nnyumba namba kumpi. Mukyala n'antuuka eno olina opangisa akatanda jjukira omwo mu katanda mw'oyambalira. Oyambalira mu katanda? Yes, oba mu kiyigo. Can you imagine? Waliyo kale kasente bw'oba ofunye omulimu. Naye bannaaye simanyi nakumanyi. Nze ndwala ndi mukula. Siri bubi nti oba kinaye saamanyiira mbeera. Embeera eyo mwana gwe embeera eyo erina empisa gy'eyisaamu. Okwogerera ku ssimu remember. Okwogerera ku ssimu. Olina kukuta teri bya bwama teri byama. Remember the Wi-Fi eri munda. Era omala I'm okay Fatina, how are you? Era oteekako Wi-Fi yo gundi ataawo n'ofuluma abweru ndowooza n'oyogerera. Kitegeera. Nkitegeera Bino omwana yanyumizza embeera nze nali mbiraba ku internet nga mmanyi bino ebyokwewasa biki tebiriiyo nga mmanyi bana omwana baliiba. atunyumiriza mbu omu afumbirwa ekiro n'afumbirwa n'ow'emisana ng'ali mu mali 2. Oba oli n'abeera n'abasajja nga 3 nga bonna basasula Bedspace. Jjukira buli omu alina ofu ye yanjawulo. Do you know the reason why bagamba HIV mungi Dubai? Kale yadde n'eri naye Istanbul mungi. Naye life is very expensive in Dubai. Ate abaana b'eno balabika bamanyi nti engeri gye bava e Uganda nga baabakebera bamanyi buli omu baamukebera. Ekintu bakigaba bugabi. Nkugambye nze bannange I'm always open Sheeda. Gula kondomu zo zikubeere mu gundi mu baagyo. Nze ne mamange ne bw'abaawo nze njogera nsobola okugula kondomu n'embeera nayo. Flowers in the heart. Omwana yanyumizza emboozi y'e Dubai natidde era njagala kujja eyo naye lwakuba njagala sooka genda Uganda. Hi Tracy, njagala sooka genda Uganda. Mu butuufu ngenda genda mulabeko Abu Dhabi. This was really something that I never thought. Yanyumizza ebintu n'entya n'okutya. Sheeda nze nina Sheeda. Kwendi ndikubuuza. Hi Husna. Hello mukwano, how are you today? Babiri ekomawo mukwano eyo nkomawo just kukyakala naye mbu nkomewo ate nkolere. Kale sigaanyi sente zaabwe nnungi. Babiri esooka olindeko tumale obuuza ku Flower. Ono Flower oli ludda wa maama kimuli? Are you Marina?
Dubai Marina bannange eyo mugenda kujja nonno waliyo Dubai. abaneneko sebe eyo wali ba European people kyo kitegeera. Kati Dubai olaba Marina Husna olaba bannange tobadde lesiku olagerako Flower tetukuwulira bulungi eddoboozi lyo liri wansi mukwano Flower ngenda kuba olaba mukwano gwe. wangi totawaana beera mukwano gwange you're already my sister lwakuba tommanyi tonzijukira olaba laye yeah there is a friend of mine yajoininga Dubai ajjira mu kampani mu Kalifu ne babakebera jjukira nga balamu ne visa ne batandika okukola kati bo ne yeeyinula engeri gy'alina visa ndowooza buli ali kuno mulamu ng'afuna girlfriend yamugamba ali ku visit visa anoonya buli n'alowooza mbu ali ku visit visa oba naye yajjayo Bamukebedde. nga batandika nga beerya ne banne ate baba gundi accommodation gye basula ku ofu yo osobola osula gy'oyagala Yes. nge after 6 months Kalifu yabaggwamu nga tebategedde bonna bazza ku medical abaana 8 25 badde kyokka nga ku 8 be baayingiza bonna baali balamu naye 25 ne babatikkirawo kwetokota paka waka Nga bonna baalwala. wow nga balwadde nga mulimu Abanigeria mulimu Abanauganda naye Kalifu yeegasi yo tesosola naye Abanauganda bwe bangi Abannayuganda ssente yaŋŋamba nze zitumalamu Claire Sheeda. natuula natidde infact yaŋŋamba waliwo nze omwana gwe natuula bagamba wansi n'azirikamu awe yatuula n'asirika ku volo takyazunga kuva kwa Takyazunga kuva ku accommodation ye yali mulamu yasangibwa talina bulwadde. yali mulamu naye atya n'okutya ye talina omuwala gwe yali ayagala bano abawala baabwe bano abava mu biyumba n'asiiga mukwano gw'obulwadde n'abali mu biyumba babulina Babulina anti kati olaba ekiyumba baanammwe waliyo bano bannaye abafuna mwekuume nze ebiyumba abaana nga banyumiza ebuusi tebabakebeza. natidde Sheeda, do you know the olw'akuba reason jjo why nedda si kubakwebeza omwana bamukolera visa ey'ekiyumba n'atandika okukola kati jjukiraffe wamala okukolera visa ne batwala ku medical ng'oli mulamu taddamu kukebera bitamala okuwa visa okumala emyaka kati ebiri. jjukira abaana bammwe ne bafuna bagenda beegatta ate oba bamuwa visa ekitegeera Okitegedde. tambulira kuba bosi tagenda kukuzzaayo rede yakuwa dda visa yo ya myaka 3 tamanyi oli mulamu obulwadde obufunire wow oyinza okuba gwe bangambye omuvubuka ogamba oyinza okuba omuvubuka agamba nti mukazi wange ali mu kiyumba tatambula kumbe ye afuna ofu buli lunaku naawe ofuna ofu aba ofu gy'afunye agenze ne yeegatta n'omulala tewali asinga bwenzi nga baana bali baayi ng'omwana afuna ofu Okitegedde. Nze omwana mbalaba. yaŋŋambye abaana beegaba baŋŋambye n'omuvubuka simaba bamuyita Umaru kyokka leero mbadde nkebera ku trending showbiz ne ndaba oyo Umaru Oyo n'ezigolumuli Umaru 3 kwali ne ku TikTok kwali bali mu mupostinga oba mbwali wene Dubai afunira baana mirimu baagala kwegatta yes eno ssebo okufunira Flower omulimu agenze mangu nga tolina commission ababa baagala kwegattako. Sheeda nze nkubuulire okutuuka okugamba nti Sheeda let me go back to Kampala njiye ekiddako. I'm not stupid. Nze mukazi atatera kupowa ate nze mukazi atayagala mbwompase onsuze. Kambuuze bugali mpitawo eyo babutunda Kondomu nnyingi nze nnina kondomu neegulira kondomu Sheeda. waziterese nga gundi busimula halo filo Yes. kwoli Nze ngula my own condoms. gyebaleko Lindako babiri abadde akyatugamba. ono babiri ewange oyagala kutudduka Okay, thank you for the show, Sister Sheeda.
Filo oli ludda nze ndi wano mu Abu Dhabi maze muno 5 years nenga 4 years nali Dubai omwo kati I was transferred to Abu Dhabi. Yeah. All what you're saying banaye what is here muliro gwennyini bannange Kino kizinga. mukitegeera era kituufu kiringa kizinga kuba kati olaba nze nsayininga contract ya myaka 3 ndi mu contract ya 2 yasooka nagimalako naye eno ey'okubiri twagenda ku medical twali abaana twali abaana 8 ne bazuulako 2 omu nali nsula naye mu ruumu bannange bane bakeera omwana nga mulwadde okitegeera kyokka bave wakanga olaba we bakola ffenna batwala ku musaayi ne tuvaayo ne tukomawo eno mu accommodation kati after 2 days ne bakuba essimu mu kampuni okitegeera ne bagamba gundi ne gundi tubaagala tubazeeyo ku musaayi okitegeera nga babeetengedde kasita bakuzaayo ku musaayi omanya kaweddemu kati kambuuze Firo okwegatta tetuganye naye abaana bano besanga mu Bedspace era okwegatta bakwegattira mu Bedspace Sheeda kati Sheeda kati ngaafe abali mu accommodation z'abawala tebakkirizayo balenzi accommodation z'abalenzi tebakkirizayo ki bawala we have girlfriend abasula mu Bedspace okitegeera ye n'omuwala naye ajja badde omuvubuka ebweru asula mu Bedspace okitegeera ye usuna soko lindeko nyina byenjagala obuuza Firo ono Firo ogambye oli mu accommodation sikyo ni mu accommodation balenzi bokka kati najja afunayo girlfriend nga ye Husna wangi ebisiyaga gyebi ebisiyaga no my company tekiriiwo no boze abapakistani be batera obikola ebyo but for us Africans in our culture no kitegeera kubanga omwana yaŋŋambye ejjo ku live ya Facebook nti ekisiyaga kiri mu accommodation y'omuki mu accommodation omwo n'atunyumiza n'ebirimu n'entya n'okutya koze ezimu naye kati fe abasajja fe abaddugavu nedda nze nkimanye abapakistani babikola olaba ne wano tulina abapakistani betukola nabo nga nakajjanga batandika otukwatira ku bubina nga batugamba good for fucking we go soko lindeko Firo omusajja yali akwanyeeko bano abapakistani yatandika atya nze abakazi bankwana anti yaja nagamba you have a nice battle omafa abaddugavu kale abamu tulina obubina bunene olinga babakazi katajja akwatirako wano nice you have a nice battle you good guy we go for fucking watu watenga ogamba watenga okwogera kati nga nze mba mpisiba bubi byo binenyinyala nga mpisiba bubi nga ngamba no me culture not allowed era tubagamba okitegeera lumu nabalopa ne wa supervisor ne bababuulirira okitegeera Maso wa Jesus bamukatandika butandisi kati era bana ekyewuunyisa mbu butuufu bwakukwata kabina tomuwaluyi oluusi omugambirawo omugamba not allowed ayinza okujja nga yesetasesa n'omugambirawo it's not allowed kibi kiyo kitegeera you tell him if not you tell the supervisor ate supervisor omulepa wa supervisor bayinza n'okugoba ekisiyaga tekikkirizibwa nnyo mu Dubai bannange nga ntidde naye Firo bakukkiriza okufuluma nga mpozi mugambye mufuna off eyo mu accommodation bana enjagala nzijeko Abudabi tunyumyemu emboozi eno ku YouTube mu buwanvu kubanga bana every Sunday we get off
Yeah, I kati am nze omulimu shocked. gwenkola. Eh. Omulimu gwenkola ntunda amazzi mineral water, these small bottles okitegeera tugatwala mu shopping malls, groceries, flats, everywhere. Even we supply to some bed spaces. Yes. Yeah. Olumala nga emmotoka ekoma mu accommodation here like that. Kati nze ddungu lyonna nditambudde. I know Fujairah, I know Russell Kaima, I know Ajman, I know Sharjah, I know the whole of Dubai. Okitegeera, I know UAE yonna edi mu mutwe. Kati Yeah. omwana bw'aba And akukutte kabina gwe tofunamu appetite era egamba nti mu butuufu omwana ono ankoledde. nga musajja munno. Eh? Abeera musajja munno appetite ya gy'ofuna. Ndagomanina. Ambuuza bubuuza bannaye njagala kumanya. Ono omumanyi naawe Sheeda Kruise omusoyisoyi. Bannaye no ne ku YouTube kwendi. Mu butuufu. Sheeda naye obuuza ebibuuzo ebiri sensitive. Mazima ddala njagala nkulabeko simanyi nabwe oba tukikole batya njagala tukwatagane. Nfune phone number tukwatagane ngenda kujjako eyo Abu Dhabi eyo kuba already njagala kulaba omuntu omu omulala nzije mbalabeko twogere emboozi eno ku YouTube tugiggwe nnyo n'embeera ya Dubai. I'll send you my phone number. Follow my profile. Okitegeera. Okay. Yamubaleetera Abu Dhabi. Ngenda kikola. Nedda tosaafuna feeling eri ku musajja munno naawe. Ffe tuli baddugavu jjukira. Kale mulimu abavubuka abikola lwakuba kale tebalina ssente obwavu bumukutte biki n'agenda okwetaasa ne kati me am working neshara nze neenyinyala musajja munnange no. Omwenyinyala kamaleno batebijja okitegeera bannange. I also want to tell you a story. Nnina kinjagala okugamba nze nali naakajja muno mu Dubai mu 2017 December nalina omuwala gwenjagala but that time nali mbeera Sharjah. Omwala ono ng'ali Uganda nenkola emyezi 6 nefuna akasente omwana nemuweereza ya ticket ne visa naye nayongezaako najja okitegeera kati jukira by that time nali mbeera kale nali mu accommodation omwana nemufunira bed space okitegeera nemufunira bed space wano mu Sharjah akafo bakayita alunada kali mu Afirika bangi ya kati nemba nga olweggulo nga tugeza distribinga okutunda mineral water mu shopping malls oyitayo n'okebera ebyalo. Exactly. Emotoka dropping awo omwana nenga nemulabako like 30 minutes. N'okebereko ebintu tebannabikwatako. Netwewako kakwikikika awo kitegeera. Ng'abirasa mu Bedspace. Kale netwewako akamangu mangwe nemala nenkoma mu motoka netuddayo mu accommodation. Kubanga that was the specific place we tried to gaba amazzi ne Bedspace mwe yali okitegeera kakati omuwala sokolindeko nga tonneeyongerayo mu Bedspace ng'era bwe bakugabirira ebyalo mwalimu obutanda ne curtains mukikola mutya akatanda tekenyeenya. Sheeda just come to Dubai ngenda kulambuza obutanda obumu obutanda obumu kale babuteekako zigundi balina waya ze babusika balina waya ze babusibako nga tebwenyeenya naye bannange kinkoze bubi nga bampadde essaawa emu n'ekitundu okubeera ku live anti nkubuulira kati omwalo ono nemba nga ombeto y'omusecondary buli lwa Saturday ngenda ne tusula ffenna kitegeera we sleep together every Saturday kuba ku Sunday it's my off day kati munaye omwezi gumu gwayitawo mukwano gwange nampola ddira mu lwenda eza commission omwala omufunina omulimu wabula Fahad omwala ne mufunina omulimu kitegeera kati munange lwali lumu nezija ekiro okwebaka n'omwala nga talomansi nga wabadde romansi nga azinga omanyi oline munno ekiro nga she don't playing well okitegeera wali oyagala woggane ng'olaba takyawoggana
nedda alina okusinda obulungi kale nakolera nanyonya ekiwato kituye batya nga we yali batya kale akinyeenya. namwebakako weebati nali mwebaka kale namwebakako nga ndaba tammuka takola ki nga ningagudde ku mulambo ninga abene what is this nensoka ne tuyomba mwawe ekiro kumbe mu kuyomba kuno waliwo omuwala omulala muyombera mu Bedspace. bwana mugamba Irene what's wrong asikutegeera kumbe mulimu akawala kasula waggulu katuwulira kitegeera kati ku makya nali ngenda kunaaba akawala ako ne kava magumu ku buli ne kajja ne kaŋŋamba naye ggwe okimanyi watulimba ono si mukazi wo wano oba toliiwo ono omuwala aleeta wano abasajja biki Mukama. nensooka nempakana kati mune lwalirumu nga ni mu accommodation saa 8 za kiro omwana akubira essimu nga majango olabe wali owakana jango olabe Oba naye yali ayagala kulya. Yali alina kyayagala. Nali ndeeta ebintu ebyokulya byonna ne balya bwe nali ndeeta ebintu emmere biki Yali ayagala mweddiza. Alina ekigendererwa. Jukira ffe tutunda yoga tutunda amata biki teri alumirirwa nga talina kigendererwa. ne bagamba no mwana keya nali moya yali y'amaanyi kati kankubira essimu ekiro jangu olabe nalinya taxi nafuluma ekiro omulumu neninya taxi ngenda ku accommodation okumanya omwala oyo teyagalawo naluggi yakimanya ono bagenda mukwata nenzija omanyi ogenda obukkulayo bati kateni maama akatanda kensasula nga bali kwerya bali beerede omusajja bali naye omuwala alimba lwaki yaleetawo wakola otya wakaaba gwe amaziga gampitamu gwe naleekaana era nempunga kateyala akawala ne kaleekaana babakutte biki bannange nawunga kati oyo omuwala yafuna ate enamba ye walinga okozesa protection yali amuli akyere ng'amanyi mukazi we yali muntu wange okitegeera nkitegedde kati omuwala yava eri n'asindika bane nengwa wansi nensooka nempungamu waliwo abakyala awo abaali baliwaawo ne bansitula ne banteekako ne bagamba mukakakkana biki kyokka oli omusiguze naye gayi n'adduka nga era Ssekiganda gwe gayi gwe namusanga naye yakwata empale ye n'ayambala mangu n'adduka yali Ssekiganda muganda wange nga wakigwako ekikugamba akafirimu wakalaba layivu wapakuka sokolideko wagenda straight oba wasooka n'ogumamu olaba oba akaputanda kenyeenya leka naawe nagenda straight ne mbugula kateni n'oba okukikangabwa gwe nze mu maaso ge mpulira kati ekintu kikyandimu ekyo bannayo ekifaanani ekyo nabakwata omwana mufo ky'okwetonda omwana yaleekaana gweoyagala ki okimya ki biki kati wadda kasabbuuni era ekiro ekyo omuwala yapaakinga ebintu bye sitwi n'agenda oba yagendawo oligayo omusiguze okitegeera kyokka omuwala yagenda okuva ewaka e Uganda nga maama we akimanyi muwala we nze amusigudde nze amulese ku ddungu okitegeera naye namufunira omulimu kasabbuuni bannange wabula firo weebale kujja ate ku Sheeda Kruise kuno bannaaye ate weebale kumpa laavu eno eyo emboozi nandigijjeewo olaba nze bwe nkugamba nze gyendaba olaba babirye olaba some of we guys fa guys abamu kale okwenda tetukwagala nnyo nze najja nendaba abawala abanyirira mu Dubai nga ndaba abawala abanyirira abawala balina ki naye nenzijukira abane waka naliko omuwala gwe nali njagala why can't I bring that girl also netukwasaganya ensonga okitegeera kuba ye tajja kuntwaliza na sente nnyingi okitegeera nze abaana baŋŋamba mu Bedspace ono omuwala abadde aleeta n'akubuka si gwasoose okitegeera kumbe
omuwala ono we yali e Uganda yalina abavubuka abali bamukwana ku Facebook abali muno mu Dubai era bwe yatuukayo bati n'abalagira wansi ne bajjanga ekiro kati firo leka nyumyeko baana mmwe omuvubuka w'e Dubai amanyira kati nze jjukira nakyusa location mbadde mmanyikiddwa TikTok, Facebook, Instagram era olwandaba nga nkyusiza location buli omu n'atandika ne beefuula nti banjagala ne baweereza meseji ojja ddi otulabako obeera luddawa ogambye bali kuno bayaayaana naye era baagala kunsiga bulwadde bakugambye babuyina basapulayinga saagala gwe tobubasiiga saagala nze ndi mukazi mulamu nakava ewaka olaba kiriwo kiti bane nze kati nga nze condom kale sinyumirwa nnyo mu condom naye mba njagala nfuna omuntu wange omubwati njagala nfuna omuntu wange omubwati okitegeera firo oyo omuntu omu omulaba abeerako abalala bataano oyo omuntu omu owuwo ogenda mujja wagwo tannawasa mu butongole nti wo ne gwe weereetera yakulemerera okitegedde kati oyo omu gw'ogamba ogenda mujja nga tabawala basinga baagala ssente firo ky'oba olina okukola beera yiga okukozesa akapiira yiba nefira akapiira kakwokya tekanjota naye bannaye nze omuntu wemba muli munda agasamba tekapiirayo binyumirwa nnyo embasiri obulamu zonna zonna wanje banange bampulira obuwoomi obulamu muno nakunywereza muli munda n'owulira bibanga kyayi naye bannaye omutali sukali sooka olindeko firo wabula ate zino live z'ennaku zino sizitegeera zo zimpangudde firo ogambye otya taata firo wangi bw'oteekako akapiira oba owulira nga tolina muntu oba kakubutula kati kambuuze ku bibiri ku bibiri obulamu n'obulwadde dindako usina obulamu obulwadde no actually katuteeka ngambe bisatu obulamu obulwadde n'obuwoomi kiki ky'osinga okwagala muwoomi nange ombuuliza naye era fedda kuba kale tulisikinga ne kati nga nze nkuwadde ebintu bisatu saagala nkuwadde ebintu bisatu banaye bali ku live mwongere okulayikinga saa 2 nyina okuba nga nvuddeko ku bisatu kiki ky'osinga okwagala obuwoomi obulamu n'obulwadde kiki ky'osinga okwagala of course bulamu Sheeda kankubulire kubanga kino tekirina bbanga kyekigenda kugira ojja kubeera n'omukazi bw'obeera n'omukazi omumala naye ebbanga ki saawa dakiika 3 dakiika 2 meka kakati kiriwo ekiti nga omanyi ruutu esooka ebeera yamangu okitegeera nedda njagala ombulire eddakiika nyina ekibuuzo ekiddako dakiika mmeka nga mmeka njagala bannyonnyola ruutu esooka ebeera yamangu yomani dakiika 2 esooka thank you kimala ekyo kimala bw'oba eddakiika ebbiri z'oyagala zitwale obulamu bwo olw'okuba onyumirwa nnyo omukazi oyagala obeere mulinga omuwulira eddakiika 2 otekeyo obulamu bwo bwonna bwonna nedda Sheeda leka mpulire ku bawala abali kuno b'abalenzi mufuna abawala abatalina mazzi kyovulaawe mukozesa kapiira temunyumirwa nedda munyonya bulungi nedda tebalina mazzi simala gagwako oli simugwako bugwifa era abaana abali mu Abu Dhabi ne Dubai nga tolina mazzi just inbox me abatalina mazzi buliro nabakyeŋŋamba Queen yafudde siriimu muganda wange Queen teyafudde siriimu naye afiiridde ku myaka emeka Queen abadde talya bitwe mukamusuna olaba ekyantuukako ekintu kituuse ku bavubuka bangi wane Dubai abeetikkira bakyala baabwe waliwo akazimbe wane Dubai abaana ke basiba balwanirako kali wano nga wano ku bus station wano nga kuyinyonya waggulu awo
Nkategedde. Nina Bane buli wiki kyenjagala wabawo okubuuza. olutalo oli Rashida. akutte muganzi we mbwenzi abaana basiba beekubira wano gwe nga balwanira era bintu bisobooza. Rashida. okusanga munno nga bali mugira Fiira omanyi akutta ekitya akati. abaana balwanira wano gwe Kusino Rashida. ogamba ki? Bw'onooboze eno waliyo akatundu bayirayo nayiseeyo n'ejjo wali olaba nti etaki bagamba Aksaray abaana tebayimirira ku kkubo bagenda mu mabaala waliyo erisimanga bayitayo Deira abaana bali ku kkubo basika abasajja gyangongule Sheeda tuswala abafirika babasika busisi n'oswala bw'oba oyambadde kampi buli omu aba amanyi weetunda kituufu okimanyi osobola ng'oli muwala naye nga teweetunda n'oyita ku ng'otambula bibyo bapataani awo ne bakuyita ne bagamba come how much Sheeda nze njagala okunama Istanbul nali nkunama naye kati oluusi neebikira nkunama ngenda linnya mmotoka nga nina gyendaga naye bwe mba ngenda tambula nnyambalawo ebiwanvu mukyala kambagatteko babasika Fahadi ono mumpangudde kubanga kyansi eyinza omuyitako nga tetunnagira Fahadi nkwereza ate baanammwe Abannayuganda abaana beetunda naye beetunza naye mmwe ku bbala ne musika eno ne musika eri muganda wange naye mmwe mukimanyi mmwe kambanyumize mukimanyi abawala 9 ku Dubai abasinga kale beetunda kitegee abaana abasinga kale ogwo muze bagulimu ne bana abalina emirimu bano simanyi bakiriina simanyi kola mu hotero simanyi kola mu KFC obudde kasitabuzi bwe bati Fahadi oli bagenda mukyavu kale no problem. okitegeera noga banne kati mwala kigwe naakwana namugja bannange no gwotasuubira ne omulimu akazaakali siroyiga Genda mu okukozesa bbajjiro kondomu bakubajjiro owuwo bw'oba tosobola gwe Firo naye mwe baana mwe mulina amanya laba ono alina erinnya mbuye sinikira muli ebinnyo oyo namulaba dda abaana mwe bannaaye nedda mutuvuze sinikira sipiidi muli ebinnyo bano abeeno siba online bannaaye bwe ndiba naatera okuva mu Dubai at least nja kukwatayo ka video banvumeko obuvumi nga tebandabe nga ngenda kuvaamu Sheeda nja kukulambuza Sheeda omulungi tafumba omulungi tafumba babiri oli mutuufu babiri genda ali kufriji mulaalo genda ali kuwina furniture anti that side gye ndi mu kugamba abaana banyirira nnyo abali eyo abatunda Sheeda omulungi tafumba naye bagamba okugamba nti ebintu ebyo babigobayo e Dubai ate kati kijja maama bakomyewo bangi najjo nayiseeyo nga bangi misana nno saawa 4 ez'okumakya nkugambe Istanbul abaana baayo beewa respect babikola nakira ate mumabaala bamala bakwatakwata dayira bannange abaana ba Istanbul olaba Aksaray awo emmanga waliwo baka wooteri bakayitanga Comfort balingawo nga nabo nga basimba olulayini olaba eyo nga agenda kumukapi naye waliwo gundi awo baye Comfort njerabidde ng'ojjukira gye bawandiisiza abaana passport ntegeddeyo kati eyo street eyo yonna nze omulundi gwange ogwasooka naye abalungi tebafumba Firo njagala tuve ku live eno nga tukkiriziganyizza Firo va ku bintu biri ofune ku kapiira Firo ogenda kufa kati Sheeda me am always open Firo tulira Firo do you know that nakaja but I have my condoms banayi me am always open otambula nazo lwaki weekuumeko kikyo zirina weekuume nga mbeerawo nga seegase olina ebikusiiwa ndi mukazi musoga yaba ate omukazi omusoga maama mugule kondomu za $5 $15 z'Ekampala olaba ine price nze yakajja uno agambye Fulawa agambye genda ku Banias exit twolabe
Hey, chei. Muchitege kubaniasi nombera that side Sheeda. Aha, awo wennyini baniya sawa kuwina zimanyi wina zifani kyawo paka fridge mulalo awo mama Kati awo Sheeda muliro gwennyini. nkunyumiza ngenda nakuvaawo wenapangisa nasanga bed space mpya kati nze mpangisa nnyingira ntandika okubeerawo kati nga ndaba abaami nga bajja bakonkona ojjukira mu bambu bangi kati jjukira tebisosola nti oba wano wabalenzi oba wabawala mupangisa lumu kitegeera nedda Layira. yes kati Naye banaye ebya Dubai nga byaki era nga banaye ndeetawo Dubai bano mulina bakyali okwemalawo. bange bamaiko nga bangamba gwe ate babiri wapangisiza waali akaziniro nga ngamba ate ntya nti awo poliisi yagobamu bamala abaali basolo mwennyini Tewaki wavaawo awo n'ekirala naawe. abaana bawala mwekaza n'obeera nga wafumbirwa gaayo asula katanda akokubiri ne mwekyawa n'ofumbirwa owa wansi nze abaana b'e Wangi. Dubai nimbye firo Abaana bakikola. Mwe kambanyumize guno omwezi ogwedde nga gwakaggwa omwezi ogwedde nga gwakaggwa omanyi kati sawa zino mbeera Abu Dhabi nali mbeera Dubai nenve kati ndi Abu Dhabi omwezi ogwedde nga gwakaggwa nali najja mu Dubai nga nakaggwa gwenjagala okusindika ewaka kati nenfuna bed space emu mwensula nasulamu olunaku lumu bali nayingira mu bed space kale waliwo omwana gwe nasanga mu kkubo zaali saa 2 za kiro nasanga omuwala mu kkubo ne mugamba namusanga awo ku union awo ne mugamba nyabo omanyi wali bed space navudde Abu Dhabi njala kwebaka enkya ku makya nakaggwa gwenjagala osindika bayinjaga oba olina bed space gyomanyi omuwala n'angamba ye jyamu tukutwale omwana n'antwala eside zeno nga Alriga omwana wantwala nga bangamba ogenda tuwadira mu 5 ogenda sula wano omwana okay nga buliri bulungi bambi kati nenteekako ensawo yange biki omwana nangamba tugenda tutabula ekyayi ne ngamba yes yali mwala mulungi ne mbagulira n'emmere ne balya nga ngenda kwebaka omwana najja n'angamba ogenda sula bulungi tuyogadde tusule fembi nga tunyumyanyumyamu ne mugamba nkooye ojja kunceekingako edda neneebaka naye yali ayagala ki ayagala tusule fembi kati mukwebaka wegambidde obupiira bwo bukubeerangamu zaali kino saa 8 bale nga mpulira obutanda ngenda owulira omuwala ava katanda kawali akirira mu katanda akanaakalala era abaana ki ekiri muno nze Sheeda kyendabye Dubai saakiraba embeera oba ze zimu naye saabiraba nnyo Istanbul n'asapulainga ow'omu makati n'owa wansi n'avaawo n'agenda ku mulenzi omulala n'avaawo we batyo nze kye nalaba kati kambuuze Firo ogambye omukazi mwali mwayawukana okuva lwe bamukwata ng'alina kati bwe wali mu katanda ako mu butuufu tolina kye wakyukako ng'owulira obutanda bwenyeenya naye Sheeda nze ngamba it depends ku gwe sooka olindeko obusuna Firo tosaagala otulimbe tolina kye wakyukako ku luno we nabadde mu akakatanda feelings era nazifuna feelings ate sente nazina ezigula omuwala naye saayagala kikola saayagala lwaki tewalina bupiira tewalina ki nedda naye ndebate obupiira esaabulira naye I didn't like nze saawa zino saagala kugula malaya yafuna omuntu nga kale wange okitegeera gendo e Kampala owase obeere ng'oddayo oluvannyuma lwa myezi 6 naye era wamma Nansi nange nkirabye Fira atulimbye akatanda kenyeenya n'olabaako okubiri nga nako kenyeenya buwoggana n'osigala kyekimu nga tewaliwo yali akuleese nedda Sheeda nze kankubulire Sheeda naguma jukira nalina sente nalina miliyoni 4 n'ekitundu okitegeera nga saa akola nsobi zonna bazintwaleko naguma okitegeera ekyo kitegereka Usuna yatugambye mbu abakazi bakukwana batya ngamba bali b'ebisiyaga
Anti bakukwana batya era bakugamba No, agamba like lwaki obonaabona okitegeera lwaki obonaabona abasajja bamenya emitima olayika bulungi kale oli asooka n'akuwakeya ng'omanyi kyaliiwo ng'akwakeya y'amaino nga mono ng'asinze ku Sheeda Kruise olumala ng'atandika okukwatya ate naawe Taki yaliwo Taki yali ki waliwo era nawo omuwala bwakwatirira nga biba bitya bwakwatirira nga kitegeeza nti jangu no bayinza like okubakuwa afaayo nnyo aba afaayo nnyo akolera buli kimu ne weziba ssente azikuteekamu bambi n'otuuka ekiseera sisobola mulabisa n'otuuka ekiseera ng'afaayo nnyo naye Fahad ate busuna obuzebubuzi oba netiwaaka yange firo kwoli n'otuuka ekiseera nga like buli kyagamba okikola okitegeera n'otuuka ekiseera nga buli kyagamba okikola nga mukwano gwo gw'omanyi guno omukwano gwa bulijjo kitegeera muganda wange atuuka ekiseera ng'adda mu birala ebirala you have a nice lips by the way ze baneegombako my lips wanje abawala baneegombako lips Sheeda eddoboozi naye bambi balina ssente egenze n'okugenda firo kwoli naye kati banaye abasiyazi banaye katogene mu kabina ko omuntu ova kwonoona akabina oba tokyagira bulu kati ngaffe abayimira mba nti netwogera kati muli bwofuluma obukyafu nga bagala fuluma bane nga bafulumira awo bane nga wesibapaka nedda ogenda kuwangala myaka emeka nemwe abaana abagala abasiyaze abakwana abawala balina keya Sheeda olaba nti oli kyali wange oŋŋamba osina kino kijja kuba bulungi muganda wange bayiwawo omubiri jasita olina beesalako naye kati gwe abakukwana bakuwadde ku ssente oba muli mu bigambo nakukwata ku mabeere Rashida sisobola kujja straight ne ŋŋamba kyali wange nti mpa ssente just bafaayo bufiye naye ku last moment bandisappointinga nti kye baba baagala kiba kirala ate ndabanga omuzimu kuba kati mukama bw'aleka abasajja olindeko hagundi abuuza wano nti abo boogambye abaakukwana babeera luddawo Etaki waliyo naye nga ajja kuwake ate Dubai just babeera mu comment mugundi agamba follow me back ku TikTok n'omufollowinga kati bw'omufollowinga ng'ayagala mu meeting kati bali ab'ettaki beninamu experience mwabeeranga mu kifo kyekimu kiri bwe kiti banaye oba kwali ne kuno Etaki nali mbeera ajjukira ne someone kati ng'omwana oyo aŋŋamba mukwano gwange oyo bambi ow'ekisiyaga ng'aŋŋamba lwaki oganza ku kyeyo toganza musajja ku kyeyo okitegeera agenda kuzza emabega naye ng'omwana oyo ankolera shopping nga ntwalamu eri olaba mall waliwo mall eri awo Etaki awo nga wakavakisa rayi bagita bateeyo waliwo mall eri awo ngitegedde abaana gye batera okugendamu ennyo nga ntwala mu mall nga ngulira bambi ku ngoye nga KFC biki by the way ye yasooka n'okuntwalako mu eyo mall ogundi abuuzizza wasabanga transport money no nze nali mayi mukwano gwange yali neighbor wange in fact n'ennyumba gye yali abeeramu ya mukazi Historia
na jukira etaki nali sinaba kwenjera nga nakajjamu akisalayi nalimu akataala. Kati ye muntu gwe nasooka okufuna nga kyaliwa neŋŋamba ono omuwala nga njagala nnyo mulungi bambi omuwala nga njagala nnyo nga kati ntwala wamanya ku otya nti issue. ayagala kwagala mu ziri Yalina embeera girlfriend namanya yalina girlfriend we nga muwala nga beeyagala ate mu kunjagala nze nali simanyi nti muli waabyo okitegeera kati ng'awulira bubi wansanga ne Roy okitegeera nga nzija naawo kati nga Roy agamba lwaki gundi yawulira bubi like andaga omutima omubi nze nga manye oba Roy akwana oyo omuwala kati nga simanyi paka we yataana abaana abawala bayingira mu kisiyaga ebibasigula ssente tekubaako kwagala n'okumu naye nga bambi yafajjukira nali naawe ekyali kikusigudde zaali sisobola nze ndeko akulaga omukwano akutwala ne ku shopping banaye nga mulina experience kasi okolindeko gwe tebakukwata ku mabeere kati mwabala mutya Sheeda yali akeyaringa ng'afaayo nga manyi kyali wange muwala like nga bw'ogamba ye ono omuwala ne mu baganda bokkeya nga togifunangako nga ne boyfriend tabikolangako jjukira abawala abasajja bitaki nga baavu kaŋŋambe nti baavu ng'ate abeerawo wabula ne Fahadi tuleke gwe noonya ssenga ne kojja w'abasiyazi tuveeko ate bambi nga mweru ng'ayagala nze ni mukazi muddugavu ng'afaayo bambi kati we nadda e Kampala nga mbonaabona n'aŋŋamba naggamba ove ku basajja b'ettaki biki n'atandika okufaayo ng'ayagala kunfunira muntu agenda kuntambuza kati awo kwe kuŋŋamba nti olaba Husno already you have kids tusobola otandika n'obeera mukazi wange biki yes ne mugamba Sheeda njagala visa naye muganda wange visa y'ekisiyaga nga tokigenderako ddala nga si byakulimba kale olaba b'olemedde mbwavu nga visa yiyejja ey'ekisiyaga Sheeda nze sobola kuleka musajja kisolo kye bayita musajja ninjagala mukazi munnange ne bwe banannumya batya engeri gy'ogambye nti otambula n'obupiira ate oli musoga kituufu tosobola Sheeda ngambye Sheeda ngambye bwagambye nedda ngambye munkotinge bulungi ngambye bw'ojja mu kitundu ekipya gula buuza bw'ogenda ku dduuka ekintu ky'osooka obuuza kondomu za mmeka ozigule zibeerewo ewaka tomanya ekitegeeza gwe wasuubula nansuubule kirabika mu kifo ky'okuleeta amatooke waleeta bupiira nedda nabugula eno bwa 5 dirham si kyekyo firo exactly oyo firo tabukozesa amanyi n'ebbeeyi yaabwo ate tagula bamalaaya nedda naye nga mbabuulire nze sisobola kulya ekisiyaga njagala kibayita omusajja at least nfiira mu bwavu bwe ziba nga za kisiyaga naye omusajja ono yagenda wala oba kiki kyogezaako tegeeza ng'oli mweru like ng'oli brown kiki kyogezaako ambuuza mbu nga mweru oba like brown mbu oli yali ayagala okuwasa okay kati wabula bannaaye omanyi ndi ku ssaawa naye Sheeda okimanyi okutambula kulaba nze nalyoka ne ntambulako mu Bulaaya Sheeda kati kankubuulire that side of Turkey walingayo guy nali mupya kuba yeyandeta yali okumaidani nansindika esultangazi waliyo guy sijja mwogera naye kati yavaayo Turkey nga yeefuula omuzira kisa ye yatuyamba nali ne guy mulenzi bamuyita John kati nga ffenna tuli bapya John nansooka okufuna omulimu kyokka guy ng'alina omukazi kati mukazi we ng'akola massage n'agenda naye omanyi oyo guy yali mulwadde bambi ng'alinga oyo wumalu kati mba neebase mu ntebe jjukiranga naakajja naye nno nabonaabona mba neebase mu ntebe guy najja nga tansabiriza nti ki nti muweeko
Kuki? Amangu ago. Nali mupya. Jukira yandeeta yali walk maiden. Fahadi Nansindika banna. essiri. Tamumanyi Eyakuleeta oyo Fahadi. mmange mbadde nti Fahadi Eyandeeta ayagala yali mwogera. Naye bannange nedda eyandeeta Fahadi. yali okumaidani. Jukira nga yali Uganda nansindika esultangaazi nga we wali emirimu. Badde Kati manyi ennyumba gye eyakuleeta nali nti Fahadi nedda amwogere naye eyandeeta no. Eyandeeta yadde mukwanyi bambi teyankwanako yandabanga sister we. Kati omwana gayinga nsabiriza kati we nagaana abaakomawo regulo ne mbaako ke mbuuza omwana gwe nabuza yangamba nno lwaki buli mupya ajja amukozesa biki. Poliisi lwe yamukwata nali awo nfunye Bedspace. Poliisi lwe yamukwata ne bamukebera bamudipootingirawo. Wow. Naye ng'omanyi baasize ku sulutangaazi si be beefuula nti bali innocent. Abaana beeyo si be beewasa buli mwezi. Naye ntidde ntumirako abali esulutangaazi ababeera mu ddarasa mwefuula nti mukola ddarasa naye mubeera mwagala kufumbiza abaana b'abendi nabbawasa. Usuna kuba mpola maama togenda wala ojja kuvumira beefuula nti balina eddiini lingi nedda babeera mu kwefumbiza. Waliwo yaŋŋamba nti bwe mba njagala kufumbirwa ngende mu ddarasa. Anti era bw'oba onoonya omusajja era olina okutambula mu bifo abasajja gye bali. Mumanyi okubeera mu Bedspace mbu nnoonya musajja. Oli mu Bedspace weekweseeyo onoonya musajja. Omwana yali mutuufu okugamba ogende mu ddarasa ofune omusajja. Nedda. Okitegeera? Nja okukuba. Piraawo aliyo. Naye nga banaye mwebale kujja mwebale kuleeta tuboozi wano. Naye nga Sheeda seriously bonoboze UAE nga njendi tujja kulambula tunaalambulako. Ojjaddi, when are you coming? By the way, Phil, I have my sister that side, Abu Dhabi. Sister Wamwitani. Gwe Fahadi bamuyita Aisha naye ali mu kiyumba. Gwe Fahadi saagala ebisiyaga sisobola lekawo kitonde kye bayita musajja. Sooka olindeko. Usuna olina omusajja? Sirina musajja naye like mbeerayo ne bembaatisa. Nga ansa mpanvu. Firo. Wanji? Onoonya mukazi ng'omuliko wekka Usuna wuukyo. Bino bye bintu bye twagala mu mugazi n'oveewo n'ekintu wamma topanga ku topanga ku musajja. Mb'olinayo abamulya. By the way, Sheeda, ojjaddi kubanga nze next year mu April ngenda Poland. Next njagala kujja after December. Kubanga before December njagala kubanga ngenze Uganda. Mukwano no yakewala. Take gambeeta. Take enyuma. Bosala wenyume. Oyo mubulooki nze saagala bayaayo. Israeli ki ekiganye ebifaananyi bitambula. Ebifaananyi bitambula. Abantu mbakwasaganya mpolampola. Munni. Sheeda si wa kuddunga abaana b'okuddunga omusana mungi bali dehydrated. Kati lireeta amazzi g'abakyala amaanyi g'abasajja banabeko obusabbuuni. Usuna maama. Ojja kulireeta olindage nti kati lino ng'olina n'obujulizi nga tuli ku live wano. Israeli olemeddwa okugamba abantu nti okuba bifaananyi. Bannange abali ku live, thank you so much okubeerako. Nammwe abayongera okusharinga, okuteekamu emitima, okwencouraginga other people. Tulina YouTube channel bino kugenda bweru, advice lwaki bakufera. Biki biri ku YouTube channel era same names nga bw'ogalaba awo waggulu, Sheeda Kruise. So oli waddembo subscribing n'ofuna ideas. Mwe bannoonya abazungu, tulina dating sites, anything to do with dating, byonna biri ku YouTube channel. Tukola interviews n'abantu ab'enjawulo. Soon tugenda kuba tujja Dubai. Emboozi y'e Dubai erabika ekutta akati. Dubai, Abu Dhabi, we shall be coming to you.
tulabe ekintu bwe kigenda okutambula nammwe mutunnyonnyola embeera ya Bedspace, embeera y'okutunda kigambo kikyambuze kiddawo kwegamba ebiyumba naye embeera nayo tugitotole tumanye embeera bitambula batya. Bingi bye tujja okuba nga tulaba. Usuna agenze omutunzi w'amazzi. Anyway, mwebale nnyo mwena ababaddeko tubaagala nnyo aba-contributinze. I have people who have been contributing throughout. Tracy Love obeerako buli kaseera. Ani omulala muli bangi bakwano, muli bangi naye nga mbaagala nnyo. Ye maama gundi ng'ekyankalanya nti ngezaako okukebera. Muli bangi mwena ababeerako nga mulaba Sheeda Kruise ku live zaffe eza wano Facebook. For you, like anybody ayagala okubuuza questions, please nziramu mangu ku Instagram. Bw'ogenda ku account yange eno waggulu awo oba olaba Instagram otekamu same names n'osearchinga ne twogera. Israel. Yes, please. Taki egamba ki? Taki terina bigambo ki ekiriwo? Buzibu ki obusinga okubeerayo ennaku zino? Badipotinze abaana. Waliwo omwana gwe badipotinze bakwata, you know? Yeah, normal things ebiriwo bye bibeerawo kukwata. Deportation ennaku zino y'amaanyi. Si amaanyi nnyo as such cause si ebintu byenfollowing ennyo, like si ebintu byensobola oyimirira ku ground ne nkugamba nti no it's at this rate. But you know bwe bakwata, yeah, it depends. Oba bw'osaba deporting nga bakudeportinga nga naye bakwata. But you know abaana beebereramu. Yeah. Ennaku zino embeera ya misinde. Bagisingako ku last time emisinde mwegiri. Dayira nga si byangu. Yeah. Katwongere okubasabira tubasindikire essaala eyo. Banange Fahadi, thank you so much for contributing. Ondeetedde ebigambo olwaleero bye sitategeera. Usuna, always thank you so much okubeerawo buli kaseera. Waliwo wano omukyala erinnya terivuddeko eyasoose ku live. Bambi mwebale nnyo okubeerako, mwebale okufollowinga. Tugenda kuba tuleeta ebintu ebyakabi. Tugenda kuba tubalambuza. Mweno weekend we shall be taking you somewhere new aba TikTok. Tugenda kuba tubatwalayo kubanga kyemanyi aba YouTube tubadde nga tubatwalayo, aba Facebook tubatwala mu bifo bye tugenda okulambulamu, but this time round I promise you, pray, keep your fingers crossed. Tugenda kuba tubatwalako mu kifo ekyenjawulo in a different country. Don't touch that dial. Mugende ku YouTube nayo bingi ebiriyo. Easy, olowooza sikusiibudde mukwano, olinayo akagambo akasembayo? Weekuume ndabira omuko. Bye. Naawe weekuume, mukozese obupiira. Abaana obawulidde, obupiira bubakosa tebawulira bulungi. Baana ki? Ekitegeeza tewabaddeyo Fatina. Actually mbadde noonya erinnya lyo naye nga sirijjukira. Fatina, thank you bambi obeerako nnyo ddala. You know, I'm having flu, so I didn't go to town. Nina flu ate from bubi. So I've been asleep. Kati wensituse bwe bati. Like nfunyemu some call, like nensituka bwensituse, you know. Like simanyi kimbagudde kitya, nengenda ku TikTok. Then after opening it, nenkusanga ng'oli live. Nenzijja obedda kwendi naye not so long kuba nkusanze watambudde. Not so long. Wabaddeyo munnaaye abakola ki? Kwabaddeko abaana abatunyumiza nti bo obupiira bubayisa bubi. Oli yasanga girlfriend we nga yamwejjidde e Kampala n'amuleeta e Dubai. Kyokka ebyembi girlfriend yamusanga n'omusajja omulala nga bali mu kikolwa, kyokka ate nga bulijjo abadde nga amukola ki? Girlfriend akola ebintu ebitasaana. So zibadde emboozi bwe zityo, then twabaddewo ne Flower bwebale nnyo okwegatta ku family n'okujja okusharinga story. Bantu bange tujja kubanga tujja buli kaseera nga twogera ku nsonga nga zino. Tweggyeko stress ekyeyo, omanye ekyeyo kireeta depression, naddala nga tolina muntu gw'oyogera naye, tolina bikusesa,
kwegamba ng'oli mu miserable life kwetooloola mu katundu w'oli, but bino bye bitujjako stress n'okumanya nti abantu abalala bali bubi ate gwe wooli si gwasinga okuba obubi, because ebiseera ebisinga tulowooza ffe tuli bubi nnyo. Nze bannange wendi embeera mbi, naye ate bw'owulira abalala gye bali, ali ettaki bw'awulira abali e Dubai nti ate emirimu tebagiraba, ate ow'ettaki ng'akaaba dduka at least buli omu alaba n'agamba wayi kanjira nŋumira ku kino, kanjira nkola kino. Tuleme kwekubagiza nnyo, si ffe abasoose, abantu balina ebizibu. Bw'oyinza obeerawo ng'okaaba toyina mulimu, naye amazima ga Katonda waliyo agulina naye ng'agukooye, okitegeera? So oyinza obeerawo oli mulwadde, okaaba, obulwadde bukuluma, naye ate nga waliyo omulamu anoonya fiizi z'abaana, okitegeera? So waliyo atayagala mmere nga gijjuza mu fridge naye nga talina ssanyu mu bulamu bwe, ate nga abalala enjala ebaluma. Twebeereremu bakwano, tweyagale, olugambo lungi, tweyagalize, twagale bannaffe, tubeere n'okwagala mu mitima gyaffe, tweyagale. Bankuba kyeyo twejjanjabe, tweriise, twerabirire. Ffe injini. Bino ebintu by'okugamba nga buli kaseera olowooza ssente, abaana fiizi, ennyumba, bikoze bitya, biki, ebizibu by'e Kampala tebiggwaayo. Ate kubamu akafaananyi, wali tonnagenda bweru, abeeka baali tebalya, abaana baali tebasoma. So tusooke kwerabirira before okutunuulira abantu abalala. Tufe nnyo ku bulamu bwaffe, ffe bizinensi, ffe injini, kubamu akafaananyi. Bw'okeera ku makya n'ofa okubeera mu mbeera ennungi, tusule bulungi. Baganda bange abali ettaki mumanyi okusula obubi, okitegeera? Mumanyi okweriisa obubi emmere embi. Mbona tulye bulungi, tulabirire obulamu bwaffe. Mwe abali ettaki ne mu nsi endala ezirimu obunnyogovu, mugule engoye ez'okwesabika, muve mu bino mbw ate simanya gundi, ate simanya nyina osasula kino. No, sooka weerabirire. Kubamu akafaananyi bw'okeera ku makya n'ofa. Nammwe baganda bange abagamba obupiira bubanyiga, mukimanyi obulwadde gye buli. Naye owooza mbu tonyumirwa nga tolina ng'otaddeko akapiira. Ekikolwa eky'eddakiika 2 ky'ogamba mbu nno tonyumirwa, ofune obulwadde for the rest of your life. Ogenda banga oli mulwadde, ogenda kuba kulwala, ogenda kulwala ofe. Mulimu abantu abamu nga ye ekigambo kiganye, nga ye omulimu gwe gwa kusiiga banne, tafaayo. They have nothing to lose. Bw'oba okyali mulamu mukole. Abasajja tebaweddeeyo, abakazi tebaweddeeyo abalamu. Naye lwaki okkiriza ofe just because ogamba togenda kunyumirwa mbu otaddeko akapiira, mbu tolina bw'obifiiringa munda? Really? Tolina bw'okifiiringa munda? Baganda bange tugenda kufa. Everybody has that time. Oli yaŋŋambye mbu Queen teyafudde siriimu. Kituufu Queen teyafudde siriimu, naye yafiiridde ku myaka emeka? Yafiiridde ku myaka oba 90 mu something. Gw'olina emyaka 25, myaka 3. Don't you like muli bw'okirowoozamu tolaba difference? Nti difference weeri. Oli afiiridde ku myaka bwe gityo n'afiiridde ku gino. Lwaki ogenda mu bulwadde bw'omanyi? Baganda bange abali e Dubai, zino stories ndaba nga ziri really overwhelming. Like nze nyina entya gye ntiddemu. Nakiwulidde gyo ku Facebook nga ndowooza oba sitoole. But listening to this from like 4 or 5 people, it's so saddening. Twekuume, twagale obulamu bwaffe. Abantu abamu bava e Uganda nga tebalina kyakuzza, bali mu kwenjoyinga life. Okitegeera, nze ndabye abaana nga tebaliiko. Lwaki mubeera e Dubai nga mulinga ababeera ku bizinga by'omu Kampala? Seriously. Kubanga ku bizinga by'omu Kampala abantu tebalina byamaanyi byakukola. Kuvuba, kunywa. Ssente zaavubye, anywamu n'afuna abakazi, obulwadde ne butambula. Naawe ali e Dubai, omuntu abugumizibbwako, naye weeyisanga omuntu w'omu Katanga,
and most of you abali e Dubai musomyeko twawule. Nyinza okuba byenjogedde tebibanyumidde kubeera si byebinyuma ennyo ate n'ekirala era engeri gye ndi nti sinze mama wammwe oba muzadde wammwe, but it's all about us, you know, it's all about us. Si buli kaseera nti nno tujja kwogera ebibanyumira, but bw'oba olabanga byenjogera tebikugattako, tebikusanyusa, it's okay, feel free to unfollow me, feel free to live the life, it's okay, you know, ogende eyo gye ewali ekyo ky'oyagala. And to those of you who follow me nga mujja ku live nga musuubira nti nno ku live okujja okwane guesti oba moderator gwendeese, it's not like that. We should respect each other. Bana tujjewo eno, we should stop being immoral, eh? Seriously, ojja otya ku live notandika okola ebintu ng'ebyo. Nze mbirabira ddala nga really your upbringing yakyalo tukule. Omuntu nze bw'omulaba ku social media kubanga to join such things it's also a process. Mba nsuubira nti omuntu at least abugumizibwako ategeeramuko, you know. Nze seriously waneeno ku live yange ku TikTok yange sikiriza bantu pulling others down. I don't support that. We are all here to win. Fena tuliwo okuwininga, tuliwo okuba abaakabi. Whoever follows me, whoever is listening to me, olina okuwangula. Naye bino byo ebyokuba nti oli avuma munne amussa wansi tambala mu magezi, I don't like that. You know, it's not in my DNA. So I love you guys. Nyinza okuba tebibye banyumidde, but that's me, you know. Sheeda Kruise ku YouTube channel, Instagram, Facebook page ne profile. Wendi baagala nnyo, mwebale kumpuliriza. Naye mwana gw'erinnya lyo lyannemye okusoma. Kati roll share. Mwine obunyuma bannange. Senga nange buno obunnyo baba busoma batya. Mwami wange ali wala yamanyi okusoma ebintu bwe biti ebiri complicated n'abisoma n'abiwoomya. But thank you dear, mbagala nnyo. I think today I have to sign out. Ngende naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala babiri enkwagala nnyo dear. Better strong. Abali e Dubai nga mukyali balamu, please musigale nga muli balamu. Dubai, Abu Dhabi, salut, mbagala nnyo. Turkey, muli bantu bange nga bulijjo. Thank you, bye bye.